eno court order egana byonna byonna ebadde bigenda maaso okumbonyaabonya okwagala okunzija ewaka like okusazaamu ekyapa mu butali butuufu byonna ati eno court order baba bagenda gisindikira police bagisindike mu b'obuyinza abasinga omuntu wanyooma kati awo ng'omukwasa ab'obuyinza luli eri babadde baŋŋamba sobola babakwasa cause tulina wrangles naye kati waliwo ekigenda mu maaso omuntu bw'anyooma ng'agaaniddewo then aba alina okugenda mu b'obuyinza. Neebaza nnyo high court okubeera nga erumiriddwa maama ow'abaana n'erumirirwa omukyalo omuzadde era omulamuzi nja mwebaza nnyo ne Katonda like amukwatireko mirimu gye gibeere nga gigenda mu maaso era nga mirungi nnyo nti alumiriddwa omuntu abonyaabonyezebwa ku bintu bye yakolerera n'agamba kikome yali ng'ajja waka nga twogera bulungi era nga tuli bulungi naye nansavinga ekiwandiiko so ne musindikira balooya bange nendaba like kwe yayimiriza omusango gwe ne ng'agamba nti nno nze nagenda ku kyapa lwakubanga omuntu eyakola ekyapa muyinako oluganda obwisi kituufu n'ateeka application basazeemu ekyapa naye kulanizi ne bagamba kyapa tekimala gasazibwamu bwe kityo as long as kyafuluma mu butuufu. Nange kwe kwekubira omulanga mu high court ne ŋŋamba omusajja ayagala kunzija ku kyapa amala nzija mu nnyumba kuba yagezaako dda okunzija mu nnyumba naye ne bigaana kati ayagala kunzija ku kyapa awaaba nfulumya bufulumya bulungi. Bampita Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Oyagala kuzimba nju oli munaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakogo mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza box ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wiring n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 078 232 oba 07095877 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Nze lujja omulungi atraba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwebale kutulaba. Tulina Nambwayo atukyaliddeko obudde butambudde naye mucho tulina okubategeeza ki ekiriwo. We tuli tulina empapula ezivudde mu Kooti eya the Republic of Uganda in the High Court of Uganda Land Division. Soma ebintu byo. Alakagamba kadde byesoma. Kadde byesoma. Lujja soma. Kale. Biganye. So mucho tuline Mary Nambwayo. Sijja bisoma. Kale kantandike wano Mary Nambwayo versus Suuna Ben. Applicant versus respondent. We tuli awo. Dero asatu mulimu.
bwe balulinze 2024 before his worship Kagoda Tende Samuel M. Lwaki tetuva ku bintu by'emisango bino bisoma Nambwayo atubuuzeeko Nambwayo tubuuzeeko. How are you? Me I'm fine. How is you? Musibye mutya abantu bange. Leero ndi musanyufu lwejja. Kiki ekikusanyusiza? Oludde okundaba nga ndi musanyufu kye. Yes, kiki essanyu lyaki? Babadde bambonyaabonya nnyo. Yogera nnyo. Babadde bambonyaabonya nnyo. Baani? Ewaka ki ky'otamanyi? Nnyina bingi bye sitamanyi sibeerawo. Bye nali nkugamba nga nti owaaye asikaali ambonyaabonya akoze kino asazeeko amasannyalaze ansibira wabweru byonna. So okufuna ekiwandiiko kino tojja kugamba nti nno kati omuntu ayinza olaba ekiwandiiko kino nkolawo oti ng'okutte olupapula luno tegeeza eggwanga ki ekiriwo. Anti ngenda dutegeeza otegeeza abantu tuzimbire okwo. Neebaza nnyo High Court okubeera nga erumiriddwa maama ow'abaana n'erumirirwa omukyala omuzadde era omulamuzi nja mwebaza nnyo ne Katonda amukwatireko mirimu gye gibeere nga gigenda mu maaso era nga mirungi nnyo nti alumiriddwa omuntu abonyaabonyezebwa ku bintu bye yakolerera n'agamba kikome nti abantu bonna abali awo nga tobakkiriza kubeerawo baveewo. Omukulu bw'abajja ne bakyala be tekikyakkirizibwa. Baali bampa application baginsindikira ey'okusazaamu ekyapa tekibeerawo. Mu kyo kino ki? Eno court order egaana byonna ebibadde bigenda maaso okumbonyaabonya okwagala okunzija ewaka okusazaamu ekyapa mu butali butuufu byonna. Ne court order? Yes. Evudde mu kooti? High Court. Byaddala sinasa? Nze siina kapima nassa nnyonnyolera empapula zo. Byaddala. Okutuuka ku kino nga olaba asikaali ayimiridde waggulu akuba emmotoka yange. So wekyabeerawo ekyo nenzirayo ku poliisi nenneekubira omulanga naye poliisi neetannyamba oba okitegeera. Kaakati ate nga mu kusooka yannyamba neesooka emugamba omukazi toddamu mubonyaabonya n'omukulu n'agamba toddamu okubonyaabonya omukyala naye ogwaddayo ng'asazeeko amasannyalaze azeemu okunsibira wabweru ne siyambibwa. So we saayambibwa lwali lunaku lumu oba nzijukidde asikaali n'asalamu amasannyalaze ge nali ntaddemu waggulu nenzirayo ku poliisi. We naddayo ku poliisi ne siyambibwa neŋŋamba asikaali naye osusizza okumbonyaabonya lwaki tovaawo wadde siga nti oba gwe wamuwa omulimu naye omuntu bw'oba nga muli ewaka muba mulina okukwataganya kati ate lwaki obonyaabonya omukazi ali ewaka ne mugamba naye lwaki tovaawo. Asikaali n'atuuka ng'abuuka bubuusi okuyingira ewaka ekitegeeza ayinza okukolako obulabe ate ng'era bulijjo kyagamba oshegedde ojja kufa. Munnange nze nenkwata ebintu bya asikaali nembiteeka wabweru olwabiteeka wabweru omukulu najja kati lwe yajja kwolwo olunaku n'agenda ku poliisi n'akola ripooti ng'egamba nti nno nze mugobye waka ekitaali kituufu kuba nze sobola kumugoba waka gali erigabeera maka gaffe otandika otyo mugamba nti nno tambula ogende. N'agamba nze ndeesa abantu ne bamuyiikira ne bamugaana oyingira ewaka of which it was not true. Munnange olwakola ripooti eyo n'akomyawo asikaali kwolwo olunaku yali asibye waka n'omu ku bakyala be n'akomyawo asikaali we yamukomyawo ne bakola ne bu vidiyo ndowooza nabukulagako n'oŋŋamba naye kyetaaga no taking another step oshegedde naye nze nga era nakyogera kuva dda nze saagala twala musajja mu mateeka era nawe byalinga okugenda ku poliisi nga sitwalayo ye nali ntwala asikaali kubanga yali antulugunya nze ye omusajja tantulugunyangako personally. Munnange naye nga ku poliisi wotuukayo bakujuliza tukwate omusajja ate nga nze saagala siba musajja.
munnange byonna byonna bibaawo nga asikaali akomawo nga bamukomyawo n'abayaaye nga 10 ewakaawo. Nze ekimanyi nkola kiro nga abayaaye bansibira ekiro wabweru nga bajja ne bantunula nako ne bagamba olinamu ku ssente tukuggulire. Ewaka ewaffe olinamu ku ssente tukuggulire. Ne banvuma ebintu nga basiiba banvuma basiiba banjogerera ebigambo nga nkaaba amaziga agatakoma. So lwali lunaku lumu nga nfuna ekiwandiiko ng'omukulu ampaabidde mu land commission ng'ayagala kusazaamu kyapa. Nali sikimanyi eno kyali mu August kyokka nga ne mu August omwo yali ng'ajja waka nga twogera bulungi era nga tuli bulungi. Naye nansaavinga ekiwandiiko. So ne musindikira balooya bange ne ndaba like kwe yayimiriza omusango gwe ne ng'agamba nti nno nze nagenda ku kyapa lwakubanga omuntu eyakola ekyapa muyinako oluganda obwisi kituufu. So kwe kugamba n'ateekayo application basazeemu ekyapa naye ku lands ne bagamba kyapa tekimala gasazibwamu bwe kityo as long as kyafuluma mu butuufu. Nange kwe kwekubira omulanga mu High Court ne ngamba omusajja ayagala kunzija ku kyapa amala nzije mu nnyumba kuba yagezaako dda okunzija mu nnyumba naye ne bigaana. Kati ayagala kunzija ku kyapa awaaba nfulumya bufulumya bulungi. Munnange High Court kwe kusalawo bweki kyetuliko. Ezo ensonga ze wagattagatta n'ogenda mu kooti. Kitegeeza bino bye mbadde mpulira nti muli mu kooti. Waliyo keesi endala mu kooti n'eno eyiyo. Zibadde keesi bbiri. No, eri ye yagitwalayo. Ye yasooka okuntwala mu kooti. Yakutwala mu kooti naawe n'omutwala mu kooti. No, nze neekubira mulanga nti bannange bagenda kunzija mu nnyumba. Banzija ku kyapa banzije mu nnyumba. Kubeera ye yaliwe forward nga gy'alina okukozesa. Era kooti n'ennyamba. Kati kooti eri gye baakuloopa etuusewa okay ebiri mu kooti batera byogerako naye simanyi ebiri ku stage. Tubadde tuddayo nga lumu lwe lwenkya naye era baayimirizaamu ebikolwa byabwe bonna byonna. Eri kooti muri mu kooti ki? Eri ya lands. Ate eno kooti ki? Eno High Court. Eno yayimirizaamu ebikolwa byeri. Manyi ebintu bya kooti bye sibitegeera nnyo naye eri kumutendera ki oba? Awo tojja kubuuzaako. Sibitegeera naye nga eno High Court ku land division. Oba kati naye ali mu kooti ki ku land division whatever. So mukyo ne kibereka nga gw'osoosa okuddibwamu. Mukama akikoze neera. Kati mukyo ebipapulo biina ki ekiddako? Kooti odo ogifunye? Anti kati bonna abadde bankolako bakuyita bulumbaganyi n'okunvumanga busimanyi oli mubbi oli ki. Ensonga ziba ziri mu kooti era amazima gajja vaayo bandi mubbi oba siri. Okitegedde? Naye nga nze nyimirira ku biragiro ku bigambo byange ne ngamba siri mubbi. Sibbangako. Wakola otya? Nakola n'omukulu oyo gwe mulaba. Obanga okukola n'omuntu kyekigambisa nti nno oli mubbi then kati siina kyakwogera. Manyi byonna bigenda mu maaso naye nga mu kyo abakyala ennaku zino mwefuza akatimba mwefuza intaneti mwefuza amawulire abakyala. Mu ngeri ki? Mu ngeri zonna. Etya nasa nawe oli w'amawulire. Etya Gwena osobola opimapima mu kkono laba nti kaakati mukyala munnange oli agalimu lwakino oli agalimu lwakino ono agalimu lwakino. Simanyi. Naye enjawulo eriddawa kuggwe n'abalala. Nanti nze nagamba enjawulo etya lujja. Tudde ku kooti order eno. Lwaki bakusibako nnyo embeera y'okuba nti gwe mwagulako ettaka omuyinako oluganda kyava ku ki? Simanyi.
naye nze lujja nti olaba wenkolagana n'abantu tutuuka ne tuva mu gundi nti oba ono bizinesi just nkolagana yo n'omuntu maybe mwe bakitamingira omwo okitegedde. So interim order ebeera ki Tony? Kubanga wano ndabawo akagambo interim order. Interim kiba kiragiro. Order anti order kiragiro naye interim nange sijja bitegeera nnyo. Wetaaga okebere ku Google kubanga interim eyinza okuba ekola ekiro kimu. Nedda mukwano. Weri bakuinterpreting edo bago olukwadde court order n'odduka emisiri. Tekola kiro kimu. Ate era ne weewe okola ekiro kimu nze wemba nga nagamba nti nno nyimiridde ku mazima era order egenda okujja ng'owaddeyo like obujulizi bwonna obulaga okitegedde. Tojja genda nojja wano eno ku UBC oba kale nenzija ewuwe waka ne ngamba wano wange naye nga sirina biwandiiko biraga nti wange ne bampa order era nja kubeera nga bagita trespasser. Yes. Omala kuwaayo bujulizi bulaga. Kale banyabo ne bassebo Mary Nambwayo abadde mu kooti era bamuwadde court order okuva mu High Court mu Land Division era nga order erimu bino wammanga. An interim order is issued restraining the respondent, his servants, girlfriends, or anybody deriving authority from him from causing cancellation of the title, selling, transferring, constructing buildings, mortgaging, leasing, alienating, evicting the applicant, her agents, children, or servants from the suit residential property known as Busilo Block 435, Plot 759 at Bukayo Kikso District until the final destination of the main application for temporary injunction. Vide MISC application number 2871 of 2024. Kati interpreting ira abantu bannyonnyole zendayo mu children construction nnyonnyola abantu. Ekiwandiiko kiweereddwa okusinziira ku ebyo bye nagambye nti nno bankolako like obuvune ne bagamba nti respondent ye mukulu akaanibwa okuleeta bakyala b'ewaka n'agaanibwa like abakozi be okubateeka ewaka bali bakanyamu like babayaaye 10 be yaleeta bamanyi n'okwekubira essimu ne bagamba bagiyita atya bamanyi anti ennaku ezo nali nzeeyo ewaka nga nva okukola ne bansibira wabweru. So I called some people to help me. Ne beekubira essimu ne bagamba Commander action. Bwe begamba naye gwe otandise firimu wano kati tuli mu bya ddala bagamba batya muli mu barakisi osoba mu barakisi nesimanyi olina amuyita erinnya simanyi gondi action. Kati abo nabo babaganyiwe waka nagamba omuntu yenna yenna ajja obuyinza okuva eri omukulu takkirizibwa okusazaamu ekyapa tekikkirizibwa okutunda okutransferinga okwewolerako byonna tebikkirizibwa n'okunzija ewaka eyo kubanga main issue gye baliko. Yes, byonna babikola naye nga baagalako ngoba waka. Kati byegamba ki? Costs of the same be in the cause bina okugwa. Kati this is nja kuyitanga biwedde. Given under my hand and seal of His Honorable Court, 31st day of October 2024. So Assistant Registrar nateekako omukono ku nsonga eno y'omwami Kagoda Ntende Samuel M. Ne stamp nga bwe zifaanana olunaku olwaliro nga 31 nga tuyingira omwezi omupya. So twagenze nga tusaba gundi eyo baba balina okusavinga omukulu
like baba balina okusavinga balooya be twabasavinze after serving them babasindisa ekiwandiiko kino kubanga be bansavinga bo balooya be twabasavinze we twabasavinze ne bazza empapula zino ne bagamba serve the respondent personnel balooya be bansavinga ku lulwe naye kuno we twabasavinze bagambye serve the respondent personnel directly as we have no instructions to receive this matter ate nga be bansavinga okitegedde kati olwamaze okubasavinga ne bazizza so twabadde tulina okufuna engeri yonna alina okusavinga ye omukulu but we served him n'agamba nti nno tajja like ali Fort Petro but he was available yabaddewo but oba he lied I don't know n'agamba ali Fort Petro so omulamuzi yabadde alina okusala kubanga obulamu bwange bwabadde mu ddenja lujja walaba byonna byonna ebiri ewaka otegedde omanyi okubeera ewaka ng'omuntu like tokkirizibwa namuntu wo yenna alina kujja kulabako can you imagine like ng'abakozi bo bajja okubeerawo ewaka ne balyoka bagamba mujja kufa mu bintu bye mutamanyi ekyo nga kiwedde nga otambulira mu bulamu obw'okutiisibwatiisibwa which is not good so omulamuzi n'annyamba era neebaza nnyo High Court okubeera nga yawulidde omulanga gwange mukyo nze ndabye court orders nyingi ng'omuntu oba bamujja ku ttaka oba waliwo obutakkaanya obuliwo ng'akaaya n'agamba nafuna court order naye nga action egenda mu maaso oba ojja obirabako anti kati okubeera nga kunyooma kiragiro kya kooti awo kati eno court order baba bagenda gisindikira police bagisindike mu b'obuyinza abasinga omuntu wanyooma kati awo ng'omukwasa ab'obuyinza luli eri babadde bangamba sobola babakwasa cause tulina wrangles naye kati waliwo ekigenda mu maaso omuntu bw'anyooma ng'agaaniddewo then aba alina okugenda mu b'obuyinza ovuki nze ekyo sikyagala nze I wanted something softly like nga siirumiza muntu yenna nga njagala tubeerewo nga oba nkugambe ntya nga tewali alumiza yenna naye kino ekintu be bakisika kati esawa yakati zonna kopi nga wozifulumizza okyaziina tonazisavinga bantu bekikwatako zonna zagenze dda zabatuuseko dda era ngenza okujjaano nga zatuuse dda okola otya okusendinga court order gisavinga procedure eba etya nina balawyers bange be babikolako yakubira oli essimu era yamutwalira obadde manyi mbunze mukubira mbadde mumanyi nti gwo kyemalira no. I have my lawyers lawyer ne Nambwayo balawyer wabajjawa gwe tolina balawyer nina mikwano gyange balawyer naye kasita balawyer era balawyer abo bw'ofuna omusango ojja baga nina omusango bwe guti osobola ogunnyambako najja n'akuyambako just tonnabateeka mu nkola kuba tonnafuna musango gwetaagisa naye bw'onaagufuna era ojja bateeka mu nkola mpulira bulungi kubanga mbadde nina abantu abantulugunya ewaka bangi so kati bwe bamenya ekiragiro kya kooti awo nga tubakwasa ab'obuyinza but I think ekiwandiiko tekikutte mulamu batya kiri nalaba mmwe ne mulamu nga mwetwala mpulya nvuma kimutwaliddemu ne bwe batawandiise ate wandiika erinnya ajja waka nanvuma era kimutwaliddemu kati wakayo okyabeerayo mbeerayo naye ate nga nkulaba ekiro mu kibuga ogendayo otya nga nva okukola era nga bwe nvaayo ovuga n'ogendayo ntambula bulungi nnyo tukyagala nnyo okuyingira mu nsonga z'abaagalana kuba ekintu kye nasoose okuyiga ku baagalana nti tossaayo kikyo omuntu akyuka essaawa yonna ekyo kyo bakinjigiriza
olwaki essaawa yonna Nambwayo akyuka nadda eri munne ne munne essaawa yonna akyuka nadda gy'ali abantu abali beyagaddeko si kyassaayo kyange wakijje kuki bansomesezza ani bambuuliridde ani olina gyosooka ombuulire totera kunkweka lujja naye mpulira oyagala kunkoka olina gye mwabadde nga mulina omusango gwe mulimu nga gwabaagalana ne babaswaza baŋŋambye ne Haji Wazuula mbu ku Kooti yamuyisa bebe byamboozi naye teri kitasoboka anti abantu balina okimanya teri kintu kiswaza mu bulamu nga baagalana abaagalana baswaza abaagalana baswaza babeera bayomba beekunya ng'obiyingiramu buziba nga bikyuse ogenda okukeera ku makya nga bagamba nga olyaga bebi okimanyi oyabadde ngamba nkukyawe kakivula be bintu byammwe ebirimu kati omukwano gwammwe nabiki simanya kwogera ku byammwe ebyo sibyogerako era kati ndi ku mboozi ya court order wokaawo wendi naye baabaswazizza ewasooka abaagala namuswaza mwaswadde osobazanga mukalina yaabwe etannaggwa ng'omukwano gugenda mu maaso leero jabadde wangi nkubuulira amazima that is love onoonya lugambo lulala osanga bali omukyala afukamidde ku maviivi awamu mwami we kacaayi ngagamba bebi oyo yabadde antawaanya agamba bugambi nti bebi thank you so much emirimu gye wakoze nze nange ndi wano naye nava kubaagalana byebyo just update ku kikiriwo ssaawa eno bali bayivayo kumbeererawo abantu bangi nnyo kino bayivayo nja kyebaza abantu bangi nnyo abavumiddwa mu nsonga eno abakazi ababadde bavaayo okunwanirira ne babakubira amasimu ne bagamba muve mu nsonga ezo oyo omuwala mubbi naye nze nagamba amazima gajja kuvaayo mudda okitegedde amazima mudda gajja kuvaayo abantu bonna abavumidda ku lwange nsaba mu nsonyiwe naye kyenja okubeebaza mwebale kumbeererawo nga Katonda waali nga Katonda amanyi omulimu gwe nnakola nga Katonda amanyi nti nina kye nnakwata n'enteeka ewaka ewaffe nja kuwangula kale just an update ku ki ekiriwo ewa Mary Nambwayo with no interest just kuservinga Bannayuganda with no interest just kuservinga Bannayuganda byebyo Katonda abakuume amanyi nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.